Nete bakusibanga kola ye. Lwe bali kunjagaliza komera. Kayz njikuwa. We tazikanza mwenda. Mwebase. Mukaga buji. Musanvu kitundu mmere. Omanyo akawunga obuji mulya ku mukaga. Obuji bwa mukaga. Akawunga kabwe kayinenge je kafana na pirao. Muganda wange. Bajiita buloka. Bakuwa buloka babweti. N'amazzi. Okunaaba. Wali olabyeko ente ze bafuuyira awamu. Temujjaamu ngoye. Mugenda waliwo ki Omukutu Cruise exclusive kosinzidde okubanga ate otulabira Allen Cruise gemanya atongero baniza abantu babatulabira mu nseze bweru abali e Dubai abali e UK abali mu America abali e London South Africa wakave South Africa saakavayo navaayo danzirayo buzzi ngenda baddayo ngenda akuzayo abasajja bange webali ravi webali bakamukamu bonna banneesunga jati zaituni bali eyo kwegamba South Africa teyampisa bubi musajja wange Mukabya Junior wamulabako namulaba ne Mukabya Junior alina music Mukabya namulabako nga yeetala ne masembe mulungi nnyo mu kuwenja ensimbi naye music we mbadde sinamufuna bulungi ngamba abagagga abamanyi we bali abamanyi bulungi nnyo era wenkoma we Santon sigenda kwebaka bati badiru byonna oyo homework mu mukole munoonyeza abagagga ekyo bati abimala n'ensonga z'ekiroto omanyi nabeera mu hoteri nga sifuluma paka lwengenda sho nengenda ko abasajja bangaawo wali omusajja wange ono gusi musajja wange oyo wali walore nga be bambeera muso nyonyi teyampisa bubi by the way oyogedde ku shows ze bweru soko otukubira ekifaananyi gwe wagenda ke South Africa naye ngenda kukisegira ekye Dubai kye nalaba mu Dubai bangamba sente zaabwe entono naye era nazo nja zikimayo entono kiba kitye South Africa soko otusigira ekifaananyi ekivulu kye waliko ekivulu tekyabaawo kwolwo olula Kayz muleko osanze bizibu obula kubona akasalawo ekivulu tekyabaawo batuteeka ku hoteri ya bbeeyi nnyo ate hoteri yagala abantu nga ba kigero nti oba olina abagenyi 2 oba abagenyi 3 kale ate ono n'akwata ekigunda n'agireka mu hoteri y'abasajja nze nkubuulira abasajja ne bagamba no it can't happen n'akwata enkuuka ye South Africa n'agiteeka mu hoteri ye Santon hoteri bangamba yemuko ezo because one of the big oba Santon it is the biggest square simanya abaliyo bakimanyi mu nsi yonna kali akabuga square yesinga okubeera y'amaanyi but hoteri yali awo yali yakabi nnyo buuza gurunedi bangamba ne zali kwe yasulanga nga yakabi nnyo emyaliriro tunula n'okoma gurunedi namulekayo waggulu yantwalako wali omugagga we yali asula waggulu eyo ng'ate tosobola tunula wansi naye bakwokya banjokyayo of course nali ngenze one kufuna exposure adventure nakyo kikulu n'okumanya ensi ekola etya we nagenda nemmanya abamawulire baabwe bakola bate nakufunako chance nembasanga mu bbaala abamawulire baabwe era baawukanira ddala ku baawano baawano tuli baavu yes ate leero World Press Day abaawano tuli baavu nnyo oba n'erinnya ddene nnyo ng'oli mwavu naye omwana waawali kyogamba Kayz erinnya weeri ajja okukujjako omuntu interview nga gidde mu Range Rover wano Kayz oyina erinnya naye nsaba 2 ate nga nja zifuna mulabye Kayz ngojja ne ngamba oyo principal yakaŋŋamba era naye mmubuuzaako musajja wange principal simuyinaako buzibu taninaako buzibu tweyagala ne Kayz otambula ensimu ekasofa nagendako e Rwanda nali ngenze nga cameraman ku All White Party oba Andrew gwe yantwalayo Andrew musajja wange yantwalayo yakutwalira mu baasi munyonyi twayita wansi ombuuzizza nsi ombuuzizza Jjoji Mbeka ebijja bitwaze kukola ddala ate oli bukola nda ojja kufuna obuzibu nze nkubuulira nawe okuba togenderedde naye nga nine Kayz bathe soko babuzeeko officially Kayz chemical acid omanyi chemical oli nali mujjako ne balimpa naye kati gwe Kayz alimpa naye kale how tuveewo tulina Kayz alimpa namugamba akole music omulungi era musajja wange alimpa
Bobi Wine nawe yayimba n'agamba simanyi don't take any advice for an insult. Yes. Alimpa is a good young talented man that needs to focus much on originality. I know. Era simuyinaako buzibu but nga twagala okujjawo obumulumulu mu business eno byebimu ku byetu nga temunnasaba copyright soko sticking ku originality. Era Alimpa is very talented mu supporting but si Alimpa ikana abayimbi abalala bonna batono nnyo abayitawo because Fik Family yajja akoppa ne bameka abayitawo nga bakoppa batono nnyo naye Fika standing there with time era olabe ekivulu ekyamusalira na standing kitegeeza Fik Family kawaamaanyi kati omulala ayagala okukola ng'ekyo onaasobola okukola ekyo omukisa gw'embwa teguyisa mbuzi mmalagala. Tuli ne Scofield naye akantu ka Scofield akukanyumira oyina engeri okwogeramu banna naye tugenda kugira tugenda amumpisawo buyisi abantu baffe ab'e London abantu baffe ab'e London Jobs ni kwawulidde ekintu kyateeseteese naye njagala Manchester ngendako Manchester mpagira Manchester United nze tiimu tekola bulungi naye wendifuna omukisa ogujjako eyo njagala nange nkikwate omanyi nalina kalefuti akalebevu nze alali nze ni entertainer kwa ne football entertainment kati soko inde oyagala ko Manchester muzanyi kyo goyagala osoko kujjako interview ni kati mu Manchester yali badi Cristiano Ronaldo omuzungu weeruli Kayz ezo oluzungu bulijjo tetubachuma ku kisaawe njogerako lwensobola lwesitasobola nga mugamba yogera nga bwe tewabula kirema njogerako lwensobola mama Fuso n'ategeera ambassador wa Firebase n'ategeera Duncan Emitiana abo bonna lwe banaategeera ate kati alumanyi tugende mu competition the English Speakers Association yali manager wa Qatar kusasira ya Whitney Houston kusasira Catherine kusasira eyayimba nkola ya taxi ekivulu kya Jose wakiwuliddeko Jose entujjo nagiwuliddeko njaga tukitemetememukko tukiwa obudde kirungi nnyo twala abayimbi baffe obweru bafuna exposure Jose yakatwala Palaso yakomawo era nanteerawo embeera we namusange wanne essimu Palaso musajja wange nnyo Jose yatwala Palaso John Black John Black yakwagenderako nani omula ne Bafana oba gundi Grenade yatwala ne Grenade bangamba Grenade oyo bwatuuka yuke najja mwate saati muloyole je tolinyanga naye ennyonyi ojja kudiba ofe tolinyanga ne Grenade mwetezi nagenda ne Grenade South Africa namulaba ku nkeera lwe tudda ku nnyonyi etuzze Uganda wabulanga ngamba gyoli anti WhatsApp calls eziyitamu ndi gyoli ndi gyendi oli bulungi nzinawo omumanyi nze jange nagikoze dda ne mugamba kale nze wendi mu hoteli sinaga wagenda ne Grenade nagenda ne Grenade ngenda ne Nina Rose Fik Family kabamulemera ku kisaawe wamulaba mukomawo namulaba ku show naddamu wayitawo ennaku bbiri naddamu omulanga tukoma kati nze according ku research gye nakoze mwana yakola akafu bangamba Grenade ekimutwaze UK eyo abawala we bategeera nti Grenade ajja oyinza ogamba Kampala teyali takimye kamyu ze kubuulira kugambye Grenade abakazi baagala Grenade tabeera nkawo nga talina mukazi he's good looking nebo music wabakazi babwa fuira ne kawunya sebo Grenade tuchakalako naye nze naliko naye luline Jasmine Grenade ne bakuba akayimba kabwe feeling Grenade abera mu ngatonga eringa boots ya black eyama eyo noga Grenade sebo natekawo Hennessy kati omugamba ki atadde chain mu bulago anyirira kati awunya bulungi era mukama nawayo Grenade hit 5 consecutively mwaka ku mwaka oyinza obutadamula Grenade Kampala nze nkubuulira Tiwa Savage yamugamba Grenade Tiwa anti mukadde kati achaka postinga Tiwa anti mukadde kati oyino mmanya Tiwa yalaba omuvubuka omuto oyino mmanya bye baagala abakyala atambulira mbawala bato kale oba oyagadde abalabi bakirabe kyoba obawa nenga wamaanyi Grenade muyimbi mulungi nnyo era international au UK au mu America bamutwala nga ekimutwaza kimanyi si mu America wabawo akatundu ke bakututtemu Kayz okuba
tebakulima nti waliwo omuna Uganda Royal Agency ogimanyi njiwulira kwa sigimanyi nene abagituuseko bagamba nene nene kati jobs link era abanauganda nsaba abanauganda mbebazako ababeere US ne UK mwebale kuba nti nomwagira ebivulu by'abanauganda bannammwe kwa mufisaawo time ne muva ku schedule zamwe zemba nazo ne muva ku family ne mujje ne muwagira abantu abanauganda ndala abavudde wano kubanga omuyimbi wa wano watayimba talya kankati jobs link Royal Agency nategeseddwako line up kaliwo bo wagitegeddeko kuwe sho nagitegeddeko kuomwomu nga bongamba omwomu kuliko B2C abaana abasatu abo abaana bayimba ate bafaanana bulungi bawunya bulungi Mr. Lee akosese oyo musajja wange ate muleka munnange tetwali obulombe nange yajja mulwange nange genda Bobby Rush ne Julio balina akayimba akanaku zina akanyumira ennyo bakakuba mu wewe kwata ku magumba ai akabana babba sente zaffe mu bbala balina kana akamatooke nako nakategedde nkamanyi naye nga teka mundaawo mpe ku matooke simanyi bwe gajja ng'okolotya mundaawo baby balina ne kali akayimba ka mukyala wani Aroma baby yola ensita kimanyi nti oyagala Aroma topika kuli kaleeze kubuulidde so B2C mubeerinde bayimba B2C bayina empisa bayina ennyimba nyingi bayina empisa ebyo byonna ne baba tebabiina bayina empisa bakakkamu banaleeta abantu bajja kujja abantu bajja kujja abawala bajja kujja balabe B2C B2C bajja kubalaba abawala jukira bali ku Royal Agency abawala bona kwaba bana tekuli ayina mukazi bangamba Royal Agency etuza abantu 1000 ezo 2 okuyingira mmeka pound 8 emitwalo ngana mu kwatano azisente bazirina namulindo ezasolo zinti era konzi wali eri wemba amanyi okunyigayo namulindo bami namulindo wange oyo bami namulindo webale nnyo thank you so much namulindo atukwatiridde namulindwa lumu namugamba namulindwa lumu namugamba namulindwa naye nze embeera eno nga letambudde buli soko nterekawo ebibiri omwana n'abisaamu wenvu n'ateeka ku sendi wenvu nga teyeekutte ebintu binkwata mu namulindwa n'anteerako takoma n'ekyo kati waliwo ebibadde binsumbu ebyakatabo nampereza ennamba nanga Kayz kuba eyo toddamu kwerumya nanga kuba eyo abo abantu betwagala naye tulina ekizibu ky'abantu abaali kuno ne bagenda obulamu ne bukyuka ne batufuukira omanyi moka namulindwa gyavuga njajjiraba naye wendi bangenzeeko US omwana avuga emmotoka n'ava muli n'ogannange si alina simayiro namulindwa mama Hebron tukubuuzaako mbeera ey'enjawulo fe bwewaleka eno erugala siyinza toma namulindwa bambi buli kimu akinkolera namulindwa byonna namulindwa simuyinaako buzibu mwagalanga bannamawulire abagenda eyo batwekwekakweka naye bat si mubi mu bannamawulire bakyannanjokya tunyumya bunyumya kitayo kya direct wabula aleeta mirimu bati emirimu gyange nga sinagiraba ajja gikuwa n'oba oyagala mukyala ajja mmukuwa tutudde ku kivulu kya jobs link B2C kuliko omusiime Mr. Kisemakula oyo with no doubt tetukyamuteeka ku aludde ebbanga tagenda UK ne wali taba bbanga Mr. Kiye muntu gw'ojja olaba wano Nansana omwagalo n'omulabe Kasubi omulabe ne Nankulabye omulinnyira ngo ava Nansana nebulanga omulabe musiime wa Kabaka kiki kyoyagala music amulina kuyimba akumanyi abantu beyo abamanyi n'ekitiibwa agenda kibawa mujje mulabe omusiime wa beene takyayimba yimba buli wamu teyeetaba mu byabufuzi jangu omulabe munyumirwe omuntu ayimba omanyi kati tulina ekizibu ky'abayimbi b'ennaku zino okyegendeza nti music omukadde awooma nnyo singa music omupya nti music olina nikigamba ne Kamiri nti when they sing abo abayimbi Kamiri Misa kibaani abo eyo type eyo generation eyo they sing to the hearts to the soul bayimbira mitima tebayimba nti nno otamiire kyogamba eri abayimba nga bayimbira batamiivu abo tujja boogerako olibondeesa olulala naye for now abo abasajja n'abakyala abo bayimba music nga buli lulimba lwakuba Misa buli lulimba lwajja osuulamu awo
luyina memory. Tuli ku kivulu kya Jobs Link kigenda obeera London ku Royal Regency nabagambye ennaku z'omwezi 11 omwezi guno ogwa June gwe gw'omukaaga. Bawagira omusajja wange Jobs Link naye wajje Kampala nnoonyaako. Tumenye B2C Mr. Kisemakula tugenze ku Maddox. Nga yakutte cream mungi abantu tebafa amasavu. Maddox tulino Maddox nkusaba kimu beerawo mu budde. Yatagenda kwebulizabulizaawa. Kati mpozi nga waliwo miscommunication naye Maddox ne ttiimu ye bakimanyi Ravi yabawa ssente ne batagenda South Africa. But nsaba keeping ekigambo kyo because ye music agenda muba kuba. Music agenda baawo ate omanyi omuzungu alina kyagamba eating from your palms. Nga bakulya mu ngalo buli luyimba lw'omanyi nti namagembe nti bakeddebo zonna bazimanyi. Eno list ndowooza egenda okuba kyekivulo ekigenda osinga ndowooza mu UK. Kamili kwali Lutalo kwali kuliko Omumbejja Juliana Kanyomozi. Juliana Kanyomozi kiki kyatakoze amawulire gabadde gamwetoololyako mangi. Kyensaba promoter bakwatagane bulungi basobola nga Omumbejja bamukwate bulungi ba meeting Omumbejja kyayagala ne promoter kyayagala because Juliana she's a very professional artist. Si bana abayimbi bojja okukwata ogenda omusuze mu guest house ngate wa Jobs Centers ina nyo era Jobs awe yasigaza credit ku bantu abasinga nti wano bajja okimanyi wano waliwo omuyimbi akyagenda ebweru ku bwerere nga ticket kati okimanyi waliwo abayimbi abakyala nga bagenda ku bufumbo. Tomenya manya gobadde tokimanyi kimanyi okimanyi kati lwaki bujjo tokibagamba omugamba bagenze kukola ki nga talina luyimba talina bya mubuukinze naye omugagga n'akuba eri nti munteere ku nnyonyi naye mukolere posta mbimanyi waliwo ne South Africa gwe bakatwalayo. Kale wamma Juliana agenda bakuba ate Juliana nsabayo okolewo awanuumanyisyo oba otufunewo otukuŋŋaanyiza because music omuyina Juliana osaba iri nnambubira okuwerekereko ntale Kamili Ntale guno mwaka alina luyimba ki? Yatadde oluyimba oluyita Dunga. Ate gira emyaka ebiri gibadde gisabadde na luyimba ki? Abadde talina music naye abadde akola ssente ajja ne live band. Kale awo tujja ku sound na Rose. Kubanga okuba n'oluyimba ate tekikufuula nti okola ssente. Senga alina hit yakola ssente. Kayz omuntu ng'omwagala olina engeri gy'oweeweeta weewe. Ntale ali talented nnyo. She's very talented. Kayz lumu omusajja ajja kukuba n'ekikondo akagaati okafujja nze nkuli ove mu kabbandi. Do you doubt Irene Ntale? Nedda muyimbi ayimba bulungi ne tabadde na music. Wane Kampala we wasinga ebitone. Buli muntu gw'owulirako. Sokodde mu list gwe gy'okoze. Bayimba. Juliana nze musabye busabi. Mbwateekeko ki? Ateekeko Irene Namubiru. Sewakuwa obsessions yagenda. Naye yali gituteere. Kayz oba Bruce. Kayz ku kivulu kino ekya Jobs Link. Ku kivulu kino ekya Jobs Link. Ekyo kyo abana Uganda bonna babeeyo. Ku kivulu ekya Jobs Link. Tugasseeko omukyala Karokasita. Beautiful Karokasita. Lero mugami. Mama Sita. Fefe wa Sita. Olemwa. Gwe kabaddiremu. Bakaida balya. Oyo sweet Carol. Wetwogera obudde buno kuba great performers mu Kampala obudde buno. Generate nga balina bye bakwasaganya ebintu bya live but womugoberera lockdown eno yayongera nnyo okuwa Carol exposure kwezo shows za daga ze hosting anga eza phenon eza omwengo ogomu okisegeera zamwongera online eno yamwongera Carol ayimba nga bwazina nga bwakyamula ekyo takikola ku shame ne waba alina show 12 olunaku akikola performa mulungi n'okuyimba amanyi eri abayimbi abamu be bakuleetera ku live n'ogamba oba baleese waaki n'ogamba kati ono omuyimbi lwaki bamuwadde live nze era sireekaana naawe nze nga ngenda kuwawuyita nga ntulaawo gambera okukawunta nga mbaako kyenkola gwe mba nkutadde kubanga oba ogenda you are wasting people's time artist alina omanya kikyasinga kuba waliyo nezisemi live
kiki osinga omumanyi okuyimbirako tojja kujja buzzi ogambe bampe tamanyi na kodi ki gyayimbiramu oba si oba ki nga wabula azze buzzi n'agamba kabanda n'agamba oba oga nti kuba okitegeera rehearsing job ziringi atusuubizeeyo kabandi live band yaŋŋamba ekyalo no kikyufu kuba yagiyize entujjo kuba yaŋŋambye kuba n'abayimbi bonna baleese awulire tekuli muyimbi atamanyi kuyimba live bawulire kalukasiita ng'ayimba hei fefe minona nga bw'akiyimba wali nga bwe kiriye oyo kalukasiita ng'ayimba ezo dakika tezimala owaye tumaliriza era n'ekivulu ekiriwa ne UK ekivulu kya Mami Babi Kyagulanyi ne Spice Diana ne Zex nalabye kigenda beerako kya women empowerment ekyo Babi kyasinga kyeyakugukamu empowerment n'okusomesa kirawo ku Instagram tulabe ennaku z'omwezi kuba simwegira ebyeku mikono genda ku Instagram ya Spice awo mufolowinze nnyo Babi era mpise nnyo ku mirimu gye ejja caring hearts omukoleddeko nnyo Babi mukolera mukoledde tegeeza akasente bakusasulira ddala bulungi anti nze nkola mawulire tofanya okukya ssente gaba mawulire omukwano guba mulungi naye abantu be UK bakulabako ddi bampite nze ate naliŋŋaanye South Africa nyonta we yabasukkako ne bampita era ŋŋenda kuddayo South Africa nyonta we yabasukkako ne bampita South Africa nyagala kayigendako US Canada ne UK naye noyingira US order Kayz ate lwaki sidda nina bamuleko abalala basatu okitegedde olina otegeera ekivulu olina engeri gy'otamamu Babi Kyagulanyi eshiba ng'afaanana bulungi bannange omulabye bannange alina akayimba ne Modra ayi kayimba kalungi Babi Itungo Kyagulanyi agamba Kayz nga bw'oli ku TV ate si bw'oba wano aga Kayz nga bw'oli ku TV ate si bw'one mugamba mami ensonga nno bweti bweri kivulu yakiteekayo mami genda ku gundi ya Spice mami alayika ya postinga bingi alina postinga eby'abaana n'ebiki principal sewo yazze ku TikTok principal tagenda tulekera omuntu yenna principal tatulekera wazi kweyagala olaba naawe ennaku zino osinziza ku TikTok nkole ki Spice Diana wamu ne Babi Kyagulanyi kati Spice anti mulamu wono mulami wa Babi Spice edira Mbogo ne Bobi Wine wa Mbogo kati ebifaananyi Babi byeyeekubya ku birthday wedde ono ye yaleeta babiyita bati ebyo bastylist biki era walaba nga amusiima kino ekivulu ekya Jobs Link ye wiiki ejja era Jobs Link yategese Jobs Link Events presents Babi Kyagulanyi mother of the pearl ne Jobs Link yeyise ekye UK wamaanyi watalina kapito kayito mukolere ki basponsor balabye People Power si ba sponsor radio kye ate eno NUP so Royal Regency ate kati wano kamasomere bulungi abantu bagenda kweyiweewa Babi awo okuyingira conference and dinner okuyingira after party waliwo after party Spice kwagenda okuba Spice with no doubt ebyuma manager Roger yabireeta live agiyigiraka tetwaliyo ffenna lwe wali omuceere okwekutula Kayz tetwaliyo kati omuceere gujjiddemu njagala nawe walya neseekutula esowani 2 seekutula nga gwe weekutula wamma okuyingira zigenda after party ya empower the girl child nena ngenda kola empowerment y'aba boy child yesebo ngenda kola empowerment y'aba boy child baba suseko nywe mbomana omwala ikaikago bakuli empowerment bamufaako nnyo just said what yatugamba domestic violence just said bagenda kuddingana mpola kasita batandise omuwa ku baana kati abaana abeera nabo abalabako ennaku nnya n'olina abalotwalamu 3 nono n'abatwalamu webityo abayina nze era josted he's very happy he's the happiest man around town obudde buno era yaŋŋambye talina buzibu ku Henry lwakuba Henry atayagala buuza josted wamusanga mu kolido
wama tugenda beera ku Royal Regency okuyingira conference and dinner 7 after party ya pound ya Uganda pound 7 ze sente mmeka pound 7 awo tuli mitwalo nga 4 esende bazisobola ngogenda ya ko fast ready olabeko ne spice mami oba tomazeewo mazi sende na high street North London bane kigenda kubeera kya njagala abantu abo bampiteko mumpite bannange tugambe mami babi tugambe mami tuogere ne mami oyo bantu ngende ne kuguno anti kati obudde baba weddeyo wande baba wedde empapula zange empapula zo ezimu ina passport eriko zirimu ziri nansana naye nga njagala okuba nga ate tubagamba nti ndwala kuya Asia anti Asia yasoma ne Bobi Wine yagambye era naye yasoma naye omukulu bwe yagambye omukulu kituufu yagambye naye Asia naye ajjukira nti yasomako ne Bobi Wine naye nga mweteeketeeke bulungi nnyo Spice Diana Zex naye agenda Zex birangira the very first time in the UK naye yagendako e Dubai twabulwa otulo pyo naye ayimba bulungi alina oluyimba lw'amapiano by the way oluyimba lwa Zex n'olw'abaana bakatale and kando mu mapiano be bakaganyumisa amapiano mareno ga amapiano ga Spice aga amapiano aga ate olwa B2C ne MC Africa babita MC Africa yaliwa it's okay MC Africa yaliwa ono yajja ne pia pounds ngali akakola basi mumanyo yate MC Africa ono watu pate Kayz mbambi tochiddamu ayogera kuka ko mundu gwe simanyi Kayz kale pia pounds omanyi pia pounds mumanyi ayina kayimba bakaba bayira sirefa twende tupate olumanyi ne Kenzo ya luddamu kati omusajja yali akuli akakola ke eri embale mu kyalo nga ga papa tomumanyi ye mu South Africa ebade simanyi nze musimanyi omukatisi ne katisi wa fiye ne Kasinje wamulaye byawandise Kasinje Kasinje yes Kasinje abeera nnyo ku Twitter era mwebaza with no doubt Katisi is the biggest most celebrated TV personality ne Douglas chechimu entertainment but when you talk about MCing it is MC Katsi and Passe kituufu Passe kamulegeya ne Mozeso wa governor yes kati bana abasigadde boogerera ku mizindaalo abasigadde ba MC bonna akanywa konna boogerera ku mizindaalo manyi okubeera MC n'okwogera ku mizindaalo bibiri byanjawulo kimu nga ab'amawulire tulinamu ab'amawulire ne ba journalist kati nze ndi complete journalist gwasoose kwewalanka amwe nedda weebali ba complete journalist bakasuku weebali oli complete journalist lwaki sebo kubanga kati omanyi okuzanyiikiriza omanyi obeera mu Mama Brighton complete journalist yono you can write edit do videography audio mwagala kuba brand I'm telling you I'm a complete journalist nange ndi complete journalist kali waliwo abakwasi ba kamera waliwo bonga abakozi b'oku TV musajjawo naye wali complete journalist ng'osooka kuteekamu nsingo wali so ebintu bino balina obbawulo oli sigundi ono mpozi mukazi we bawe yani yani Kayz tumalize show tubaagala nnyo abantu beeyuke muwagire omusajja wange Jobs Link waba asaze walete beautiful princess Juliana Kanyomozi Maddox Sematiba sheyo yeetaaga abantu bangi kuba tekuli muntu wa layisi tugenda goba n'ogoba abantu mujje kubanga omusajja ataddemu ssente Juliana millions and millions of money Maddox Karokasiita B2C ate mukyala Sebunya Rema namakula wamma Rema yaganya tuyita ku Yidi ne birthday mpozi nayo bagikolera eri ku mazzi ebyo Rema bye yali ayagala and she has to enjoy her life to the fullest bye yali ayagala ani aitabikola ate ani ate yali tabikola buli omwaka omanyi omumpi wakoma wakwata kati oyagala full stop ayimirire n'eriyo diski kale omanyi engeri gye kiri nti otera okwembracinga new talent njagala omwana oyo ajja kubira mu freestyle I embrace new talent true naye tagikuba leero
Amaja okubera Kayz wano freestyle just. Ngayimba kuki? Agenda kuyimba. Gwe ebisitula wano wakati. Alioka akunyige bulungi. Sati bagiyita batya. Oli nyuta. Naye ng'ojja kuyimba. Bakuyitani. Tokwata mu kizigo. Oyina kalanja akalungi akaffe tokwata mu kizigo. Nawolo omusajja yakwata mu kizigo bamutwala ku DNA paka kayitaddanga. Omwerabidde? Ndeka. Wama kuyitani? Rujimnana. Rujimnana? Yeah. Kakwata weyanjulire Kayz. Weyanjulire Kayz. Yeah, mwami Kayz nzibapita Rujimnana ndi rapper. Ndi rapper. Mama kubalagawo. Kuba. Tulieno ku receiving end. Kubitunulamu. Okay, gwe mima bujje nabwe mubaka kadamo jama rijemba wujje rap ngabusa gwanze fujje nkuda bendera nti wujje nga mubange mitema jama oji batujje kubanje senga konnana nze tonyanji karo patan kubandabira waleri tya muteka okagapo ngatu rap namera konze mpaka ninga sitampo wazole yasirwa musiba konga tapo yeah man Rujimnana okujja mu disco ani barapa bafeke banji wa ani aku inspiringa ya Gravity omutujju. Gravity omutujju. Nja kuwe namba ye MTN. Mubeeko kye mwekolera kyonna kyasooka okugamba nga yakakwata ekyo tofaayo. Naye nze nja kugikuwa. Kyebisuubirwawo. Ogamba ki? Wani? Gwe dogo? Nsanga emunyonyo. Wanaaba agikutte. Naye nga Gravity musajja wange mulungi ate Gravity alina ekivuluguno omwaka tusimbudde cricket ovulu era musajja wange no boy events yakiguze naye nga musajja omukalubomu muki munsimbi ate kati oyogera ku wano mukubireko tokubira mugambe kwa tulina we twabadde ku kamiri nga atakuuma obwesigwa namulabye naye mako yavuddewo si musanyufu nze nga nabadde musanyufu kansala nga si musanyufu abalonzi beekayunga nga si basanyufu naye nga cruise exclusive yes mwebale nnyo abantu beyuke tetukyabandiriza mugende muwagire omusajja waffe Jobs Link tewali kulinda naye nga talent yonna eri Uganda mulekerawo oleeta abanigeria mulekerawo oleeta abantu abalina ennyimba ennya walabye Suna bench yakoze nga talinayo onoonya newe bamutagingira nga talabawo nakuba peru para nga atadde mu cheke nateekamu ebinyaanya nakwata mu kisibo so njagala nga we baleeta tugeze abayimbi baffe lwakwate balina llo we baleeta omuyimbi omunigeria tugeze baleese Davido nga bamuwadde emitwalo 4 wakiri omuyimbi omunauganda agenda supportingirako Davido watafuna collaboration ate nga tafandinze wakiri bamuwe emitwalo 2 wabewo fair play because togenda sanga muyimbi mu Uganda nga agenze Nigeria nga akikubi bamutimbye tunira Bana Boy si ajudde ku billboards ku Kampala wonna ku streets ze Kampala genda wali Bukoto wonna genda Kampala road Bana Boy tachimanyi tali na Uganda no tunira such some corporate companies Bana Boy abantu wafu wansta mumanyi bakola bironchi byabwe nga bagira bayita ba Uganda leta Bana Boy alambule Kampala yonna w'omutimbye Messi ayina ekyokunywa kyaliko but waliwo omuntu wange w'Uganda nansana tamanyi nti nno kiriwo ekyo kujjako abamanyi omupiira but omuntu ajja ennyumirwa nnyo ng'alaba Kayz akutte ka soda naye ng'ate bamutadde ku billboard tugeze ekakiri Kayz yagamba kutale ku billboard y'ebyokunywa kyonna newaddeko ng'example kubanga olina sooka kweyagaliza eddiini yaffe y'obusiraamu bwegamba naye katugeze Alani Cruz nga bakuta osula eri Luzira mutungo yonna mutungo Luzira osulayo ne sipapa njagala nkubuuze owulira otya ng'olabye Kayz bamutadde ku post nene nnyo ng'aliko tugeze ku kapande k'ebyobulamu lifeguard condoms nze konna ke kali bakatuteekeko because otekako omuntu to communicating na muntu Kayz abantu gwe bamanyi teko omuntu wa wansi abantu bamutegeere tebasoma dynamics za advertising and marketing kyetaaga bakufule PR wabo bawabule ebyo bakagolo basiwati be basobola bibajjusomesa cruise exclusive gwe mukuru konsenzido okubanga atotulabya njagala okubanga ate mbasibuli ano lunako olwaleero ngabe namba yange
anti mwabyonoona 070 12 87 180 togitemamu awo tugenda okwagala okusindikira ebintu simanyi bano baagala kubiyisa ku Amazon simanyi baagala ngatto manyi abantu bakuweereza ebintu nga bita ku Amazon awo biki byonna byoneerowe batyo so eyo ye namba yange noti 7 not 12 87 180 tena ne MTN eyo ngimanyi naye yakasente nnyo ate kaabe Uganda kale njagala okuba nga ate mbasibira olunaku olwaleero tubadde ne Mako abadde atudde side zeeri abaddewo bulungi nnyo kubye engatto komera akyali lojja ogambe ekikayiza akyali lojja ekomera kitaliyo teyali mwangu nnyo gyali yaddukana akawunga ama Mako nkutumiddeko nnyo Nate bakusibanga kola ye. Lwe bali kunjagaliza komera. Kayz jikuwa. We taziganza mwenda. Mwebase. Mukaga buji. Musambo kitundu mmere. Omanyo akawunga obuji mulya ku mukaga. Obuji bwa mukaga. Akawunga kabwe kayina ngeje kafana na pirao. Muganda wange. Bajiita buloka. Bakuwa buloka babweti. N'amazzi okunaaba wali olabyeko ente ze bafuuyira awamu temujjaamu ngoye mugenda waliwo ekiziba kinene nnyo muyingiramu amazzi ne gakuba nga olinga wayipa zati kubuulidde komera walukaga kiyagamba akwagaliza ekkomera andi walukaga ye yagendayo lwaki akwagaliza ntaana tebyali bizigo byokka mwalimu jigi pyumpyu babafuuyira ne uniform wajambala ate kati kali kakubuulire wojjanga oli munene olinga Jenkins bayinza okuwata uniform ya Edisendi nga tekutuuka moyabala kondisho Kwa jeko kamera ko uniform oberanga ali mu kondisho amamuleke tumalirize emboozi yaffe musibe bulungi mweraba